Bobi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe nga bulijjo yonna gy'osinzira okubanga otugoberera abali mu mawanga ag'enjawulo ssaako ne mu ggwanga lyattu erya Uganda mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Bobi Television Uganda tweyama okubanga tukutuusaako amawulire gonna agaba gaakagwawo wano mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala ag'enkyukakyuka mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Butereevu nnyo olunaku olwaleero Kabaka Ronald Muwenda Mutebi asiimye okulya Christmas n'omubanda we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira nti bwe yali nga yakava mu ggwanga lya Bungereza gye buvuddeko, His Excellency agenda okusanga nga Kabaka amukoledde surprise ey'ebbaluwa emwagaliza Christmas ennungi era nga ono Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yennyini kabwejumbira beene maaso moogi eyali musindikira okuza ku ofiisi z'ekibiina ekya National Unity Platform era bw'atyo n'agisangawo n'ekyaddaaki olunaku olwaleero afunye ka message nate akamusaba okubanga sekukkulu y'omwaka guno 2023 agikwatira wali mu lubiri lw'ebbanda ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Kya nkizo nnyo era twebaza beene okusiima Pulezidenti waffe omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga alya naye Christmas oba sekukkulu y'omwaka guno. Gw'atamanyi ki Christmas kyetegeeza, abamu mukimanyi nti kubaako kijjulo oba olunaku Yesu lwe yazaalibwa. Muwala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nno nga mwana muto bamuyita Suubi. Suubi Shine Nakaayi olunaku olwaleero atubuulidde Christmas ki era ogenda kubanga obifuna bulungi wano mu kavidiyo kano wano ku Bobi Television Uganda. Butereevu nnyo katugende muwala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Suubi Shine Nakaayi atunnyonnyole ki Christmas ye engeri gy'akitegeeramu naye nga ye First Lady Bobi Tungo Kyagulanyi atugambye nti ye talina kye yali amugambye muwala we wabula byonna abimanyi nga ye Suubi era kaabitunnyonnyole kaatubuulire ki ye kyamanyi ku Christmas. Now, you're not being interrogated. I just want to ask you some questions about what you understand about Christmas. When we say Christmas, what do you understand? But Christmas is the same regardless, the world over. So what do you know about Christmas? I know that it was the day that Jesus Christ was born. Come close, come close. And it was the day Jesus Christ was born. I know that we celebrate, and mostly Christmas is for giving and not getting. And also, it's the time of year we go to visit people and relatives. But also, Christmas is one of the most dangerous holidays. Oh, really? Why? Because a lot of people get hurt and die. So, do you know the story of how Jesus was born? What happened that day? Yeah. Like the details? So, Mary was pregnant. Mary got a message from an angel that she was gonna be pregnant with the Lord's son. So instead of rejecting the offer, Mary embraced it. So she was about to give birth to Jesus when she was in labor. So she didn't find anywhere she could be, so she just went into a small crowd. Why did she go to the crowd? Because it was the only place in sight. And the three wise men got a sign from the Lord by a shooting. What was the sign? A shooting star. So they traveled all the way with the gift for Jesus Christ, sitting on a camel. They came on a camel. And then there were animals in the crowd that helped Mary give birth to Jesus. Like which ones? Like cows, sheep. Would Okay. it be weird if I said pigs? Okay, sorry. Scratch the feet. Sorry. Okay, scratch the pigs. I was just making fun. So when the three wise men came, they saw that Jesus was already born. They brought gifts for him like gold,
silver, wood, diamonds, like that. And also coins. Okay. Yeah. That's the story. Jesus is back. So you know it all. Yeah. Wow. From a school called Porcelain. Okay, people from Hillside know what I'm talking about. Say it for sure every day. Oh my God. Okay, if you're from Hillside, you know what I'm talking about, okay? But they're teaching you like everything in detail, so you know everything. Not so many people know the whole story, actually. Yeah. Not so many young people know the whole story. So tell me, do you know any Christmas song? Yeah. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun! Fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle all the way. All the fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Say Merry Christmas to everybody. Merry Christmas and be good. Merry Christmas and be good. Buli omu ndowooza obubaka mbufunye bulungi. Oyabadde Subishine Nakaayi ne First Lady Babi Itungo Kyagulanyi nga batubuulira biki bye bamanyi bo ku Christmas. Ndowooza naye nga bw'okitegeera era nga bw'okiwulidde bwe kityo bwe kiri, era sigenda kubanga nsukkawo wano obadde ku Babi Television Uganda. Agompya nsabye subscribing, liking, sharing sobola okuba nga tutambulira wamu. Let's go venture somewhere. Atakumira mpeera abankumire ndowooza musibe bulungi amweraba.